Social media njirabako ekintu kye bayita Muhoozi project. Awo the handsome Muhoozi. Omanyo ino bawula. Waluba tuli ku handsome. Kakati nze nina obuzibu bumu. Bwe nsaasidde Muhoozi. Nti emmotoka gwovuga emmotoka. Bw'ogivuga n'ogitwala embaale bw'okomawo oteekeddwa okukyusa oil. Kikulu nnyo. Kubanga oil wa mitwalo 6.5 n'ajja kkubya yingiri bw'abeera mukadde. Oli mutuufu. Jeno Muhoozi ogenda kwesimbawo era olina eddembe ne bannayuganda basobola okweyambisa legase ya kitaawo ne legase yo ng'omwana w'omukulembeze ne bakuwa akalulu naye ensobi eri eki oddidde abasajja aboonoonye gavumenti ya taatawo be bali ku lusegerero tebaakunyiigire ate nze nti okunyiigire oba ogende njatudde erinnya lyani tewali nze bagamba mbuno nze njasama bwasabire mbogera nze Museveni yampeerera ekyo nkyogera mazima ekyo nekitukakatako okukuuma ligase ye buli agijinnyamu gwe tumenya oba tukumenya magulu oba tukuba left and right spiritual and physical gwamanyi nga weesootinga nze amagezi gempa Jeno Muhoozi bw'oba ogenda kwesimbawo hambuli bino ebyaffe byabaasoma si byakuwemula na kuvuma tandika okutuula wansi okole kye bayita improper fractional leadership share ebyo Dr. Tinze ebimanyi 1 all number 1/2 and the denominator is bigger than the numerator. Ekyokubiri tandika okuteekateeka kubanga olwaleero bw'oba oyogera ku muvubuka bonna abalidinze Muhoozi project bakadde kati kaye olaba tokyalina hada tuli mukadde kuba obula emyaka mitono ofe era kizibu nnyo nze ne mmala nfe essaawa zino ne Katonda yeekanga tekisobola kubaawo nkyalina okulaba ku President Museveni ng'atukalakasa emyaka 5 nkyalina okulabako Muhoozi ng'alayidde okitegeera kati nze kyensaba kiri kimu nsaba omukulu Rebecca Kadaga nsaba President we Kaguta Museveni nsaba Jeno Muhoozi yennyini agenda okwesimbawo nsaba ne Muhoozi yennyini ow'amagye bano abavubuka bafuuse bayeekera ekiri ku social media mukirabanga ekyokusaaga kitandika mpola naye ebitta bya Libya Gaddafi yali w'amaanyi naye baakozesa abavubuka baabawa essimu miliyoni ezi ne badda ku social media ne bakalakata kusaasaanya if Buganda right comes back now ng'eriko social media the security cannot handle it abavubuka kati ekibu nze mbadde nsaba n'okulonda kusazibwe mwavu talonda alonda bubize mwavu talonda kati muzeeyo okuzza emitima gy'abaana kubanga abantu bakyasobola okukkiriza Museveni ekibatutte ku opposition kunoonya ssanyu ate litali nayo kubanga bonna bagenda nayo bakaaba tobalaba wagenda eri akasana ne kamwokyako n'agamba owaaye yaddeko tuve ku bino abantu bagula toolbox 2 ne bazigabira ab'omundeero muzeeyi Museveni olina obuyinza kwata toolbox miliyoni ezi wabula kisoboka Uganda ebyalaani obiwa abaana abamakanika abalalo batwale wasalimu salemu operation with creation abalalo bawe hope nti bagenda kuddayo okusoma lockdown ng'ewedde mu byemikono emyezi 6 buli afuluma ne toolbox NRM ejjafuga ebbanga lyonna kubanga buli family gy'owereddemu omwana gy'ogabyemu ekyalaani eyo family oba ogyefunziza naye omanyi nti nno nsobola okuwa recommendation of advisor kuba byoyogera gye biri practical and so simple anti mune Yesu yagambye abaasooka gyali misege kati abatuufu bazze nze Dr. Museveni yampeerera ekyo kyogera bannange nze kyensaba bannange the handsome Muhoozi nze kyensaba omusajja ono omulaba byayogera biri practical nze kyenkusaba waliwo abo abeetolodde omanyi kankubire dokita nalaba abeetolodde nga tebakkuta abeetolodde muzeeyawo nga tebakkuta ate bakulu bayina ebiteega bayina emmanda omanyi omuntu wabeerawo ng'alina ebiteega womuwa miliyoni 10,500 zigenda mu biteega nga tebakkuta ositegeera neŋŋamba bannaye tuleete Mama Fiina tuleete Pastor Kayanja tuleete Dr. Sero tuleetani bannange kati njagala mbalage ffe twava Masaka kwe kwasama kuno kwowulira ne tugenda kubabamba mwagamba Chosen Beki alabika bubi ne Kafuluma Tune walaayi Kafuluma Tune naye waaye akaana kalina face yiyo naye okulabika obu yate ya vice nesi ya vice uwa sekandi niyo mujerega atalina byakola naye vice naye wemasaka omwana yali anyuma okubeera ddota wawe sekandi kati so besi ya round about Radio Uganda wali olamanyi round about ya Radio Uganda otekendeeza ogwa mukinya bw'oleeta kifuso n'olinnyako omukanga bwaweddemu osiba mu toyi za Radio Uganda
Becky atukubye tune tujja kukkiriza nga sekandi wayambala engoye ffe tetwambala twasalawo otambala niyo waayo musajja akoma ku bwe mupi nali manya agenda kwesima ku bwe mupi bwaba elderly bangamba waliwo ofunyeko essimu muba zigamba tatakaye gavumenti yogikuba enviiri zange naye nzisalako neeyonja nesala enjala anti kakati nze ne muzeeyi akimanyi nti ono wisdom wenaremu naye si kyekino ekidomola nange ndi wenaremu naye siri kidomola nze nze najja nti okuba wenaremu nakkiriza Museveni yakola ki omanyi kankubuulire towagiranga banafu nze nakkiriza era nze nsaasira abantu abali ku opposition sigezangako nze natandika okulonda nga ndi mu senior 3 nga nina kaadi y'Emakerere okitegedde nze manyi abatula bakitegedde nze simanyi bulamu bwa opposition ndaba bakaabana bavaayo n'omusaasira kakati kye nakkiriza President Museveni ng'akyali ku ballot biveeko waliwo omuntu eyaŋŋamba nti yatuuka ku ballot bw'ati ng'awagira Besigye naye yatuuka kuli omukono ne gukankana nawunzika nga akawadde muzeeyi omanyi nze aba opposition omanyi mu Kampala mulimu ababbi babikeebi babiri naye ababbi abasinga okuba knowledge be babbi abatandika eŋŋumi bokka na bokka mwene mujja mulaba abalwana ne babasala ogenda kukebera ensawo kakati mu lutalo lwa Bobi Wine n'olwa Besigye ne Museveni n'olwa Kawanga Ssemwogere ne Museveni n'olw'Omuloodi ne Jennifer wafunamu ki wasigala oli lumbuye wasigala oli banayize kyobola ngamba abavubuka singa twegatta ne tujja omusajja project ozaa zayogedde ate nno bamanyi okunvuma ku volongoto najja ku WhatsApp neyewandiisa nze nakayiza mmoli nabaganda bange basatu twagala byalaani enakuvumye naye nga enakuvumye ekitegeeza kubantu anti kutambulira mu bulamu bwa ddinaayo tewalabye wazahala toto bulamu bwa ddinaayo tewali kubanvuma tekuliko wava munno tekuliko agasekalala tekuliko kiyimba fuli maanyi wabula abanvuma bavubuka baavu bannange kiringanga nze abanŋamba nfunye amasimu nga ganneebaza nti wisdom webale kwasamako wayi abantu badde movement bagifudde nga gundi kirasi zino ezannankani tukyayasama baka ye nino munoonya buli lunaku tukolera ivu paka lwentuuka mu maaso ga muzeeyi agabira muzeeyi lekera okusinkana abayimbi abaagwa simanyi abaki yamba omuzzukulu naye muzeeyi agenda akitegeera njagala nkubulira dokita muzeeyi tukozese abaana bwe bati balina following vuba ku baana abamu basama n'obuntu n'oliranga talina following balina amagezi ate gwe wabaweerera katono alinga kisa kya mukama gwe wabaweerera bwe bakuleetera omuntu ng'abadde akuvuma nnyo mugalamiza omukubaddeyo kuba waliwo omwana ali ekiboga nga yeetaaga kyalaani aleme ofunira olubuto ku lujja okitegedde kati nga yebusoga nonno oli kiboga ng'ebusoga myaka 12 akawala kazaala mwana wa munne wa maama kadaaga katwogere ku kino naye n'abasajja bazibu omusajja ow'okubuto ogulinga ono wabadde bba wazaala toto owebugira atya akaana oba obwana ate vitiizi tebazivuga n'abaana abo bato boolaba naye n'abaana abo bato boolaba naye ompampye osanga omwana bwati n'akwereeza naye nga omwana akwereezema ne gukuba gwa musa gwe nnina abaana booleeze mwasebera mukuba kintu ate bakikuba nnaku zino